Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya lya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatugo n'omutima gwo. Abatukuvu mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne Mukama yeebazibwa abaleese, yeebazibwa oyo akuleeta bulijjo, atwala bulijjo ng'abawangulwa, naye n'atubikkuza evvumbe ly'okumutegeera mu buli kifo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kasita onnyamba nnamusizako oyo neiba akulinaanye, kasita omulamusaako neiba oyo, ekyo nga nakyo kiggwa nga kyawa. Ekiba kiwedde oli wadde mba okutuulako wansi. Ngenda kusaba obikkule Bayibuli yo neeraliikirira olw'abantu abeeyongera mu biro bino obungi mu bulokole, naye ng'ate tebajja na Bayibuli mu kyaki. Kintiisa buli lwe nkirowoozaako omutima guntyemuka. Era bw'obanga olinaanye omuntu atalina Bayibuli muge nti oli omu ku batyemula Bishop waffe omutima. Kubanga nange neewuunya obulokole bwabwe babubeezaawo batya. Omunyi wa sigala abeerawo atya nga talina paketi ya sigala n'ekibiriiti, naye ng'ate alangirira nti y'omu ku bamunywa. Omwenzi atambula atya nga talina kondomu mu mpale. Omusamizi obusamizi abubeezaawo atya nga talina irizi mu kiwato. Oli nagandi anywa omwenge naye nga talina walagi wa mukaveera mu nsawo ye. Obanga abo bakola bwe batyo okunyweza oyo gwe baweereza, okunyweza kye balimu n'okusanyusa gwe baweereza, ate gwe gw'oweereza oyagala kuba mulokole. Ate toyagala kuba mulokole ali feeke, oyagala kuba mulokole omutuufu, omunywevu, agenda mu ggulu. Obulokole obubeezaawo otya obutaliiko Bayibuli? Kale ekitabo kiki kino kyembikudde kya Yokaana essula ya 9. Nnyina omusomi anansomera olwaleero Yokaana 5. Onootusaasira okubeera nti wano essira tusinga kuliteeka ku kusoma Bayibuli. Onootusonyiwa bw'olaba ng'olina by'olaba bye tutakola bulungi. Wali ozze nga omanyi nti buli ssaawa tulina okunaaza ebigere, tulina okusiiga amafuta buli ddakiika, nkwawa, ku mabeere, tukunaaza amabeere, tukusuula ebigo buli ddakiika. Tusonyiwe, ffe tetwayitibwa kukola ebyo. Olw'ensonga ebyo biri so temporary, bya kaseera buseera. Neeba bikuleetedde okuwulira obulungi, owulira bulungi temporary. Temporary, lebireeta temporary deliverance. It just makes you feel good. Owulira bulizi bulungi. Naye osigala oli munyago gwa Setaani nga wonna waakusangira akulya kuba tolina ky'omanyi. Kama ebazibwe wali ategeera bye njogera? Omanyi omuntu enjala bw'eba muluma osobola omuwa ekyennyanja n'alya. Naye aboogezi baga nti obeera omuwadde nva
ezakaseera obuseera. Naye ate singa omukwata n'omuwa amalobo n'obutimba n'omutwala ne ku nnyanja n'omuyigiriza okuvuba, kitegeeza omuwadde enva ez'emirembe n'emirembe. Wano kye tukola. Kampeyini yaffe yonna eri mu kutegula olekeraawo okubeera omunyago gwa Setaani. Ba Setaani ayasamya amannyo agalinga ga mpologoma. Bayibuli egamba nti awuluguma ngaki? Abamanyi ku Bayibuli mweka, kati mwe abatamanyi muwulize buwuliriza. Awuluguma ngaki? Enoonya ekyokulya. Awuluguma nga mpologoma, ayasamye. Nakati we twogera mu kibuga kino ayasamye. Ebyagala okukumira ng'ate bikumirira in the name of Jesus, in the name of the faith, in the name of Christianity. Biyitirivu. Ofundako ne biyise walala. Bayibuli egamba nti omulabe w'omuntu anaabanga wa mu nnyumba ye. Kitegeeza ki? The most effective enemy is the one of the house. Va ku kintu ekikwefaananyiriza kiba kibi nnyo. Yesu yali ayogera ebinoonya endiga okuzirya. Yayogera engeri gye byambadde. Byambala bitya? Byo biki ebinoonya endiga? Ganti emisege. Naye nga gyambadde gitya? Gyambala gitya? Misege naye nga gyambala nga ndiga. Yesu teyalabula ku nsanafu, ensanafu ze zigenda okulya endiga. Teyagamba nti empologoma egenda okulya endiga. Yagamba girijo misege naye nga gyebisse mu maliba gaaki. Bambi endiga egisemberera erowooza nti esemberedde endiga ginne waayo, ne gukwata wenza ne gukavula. Era endiga ezitali neegendereza nnyingi eziriiriddwa. Kama ebazibe. Tewali kiruma ng'omuntu ate okugwira mu kkanisa, okugwira mu bulokole. Tewali kiruma nga muntu kutemulwa ng'ekyamutemula ate yakisanga mu kyaki, nga gye yasuubira abavumuzi ate yasangayo bassi. Buli muntu yenna ayingira mu nnyumba ye ng'ali confident. Bw'oba ogenda mu nnyumba ye obeera weeraliikirira ki? Omuntu oyingira mu nnyumba ng'oli confident. Leero bw'otuuka mu kisenge n'engoye oziggyako n'osuula eri, naye kiri kitya ng'ekinaakutta kyakuteze mu kinaabiro. Oba omusota ogunaakuluma ng'ate guli mu lukuubo ewuwo. Obwegendereza bwonna obulesa eri ebweru n'oyingira mu nnyumba ng'olowooza wali safe naye ng'omusota guteeze munda. Njagala okulabula ekkanisa okubagamba nti emisota kati egyagala okubojja giri munda mu kyaki. Wali ampulira? Kyova otambula ng'okanudde amaaso. Bino bye twogera wano bikkirize bikuyambe, bikugeziwaze. The church of Christ is under attack. Attack ey'ekika ekyawaggulu. And the pastors are sleeping. Abasumba bebasi. Bannabbi ab'obulimba bayaludde. Bayaludde bweziba nvunza. Zayaludde obugina. Buli koona waliwo aliwo. Bayasamizza amaaso bwe bati baluma ewatali kusaasira. Ogenda bawona otya? Bayibuli egamba nti abantu bange babuze. Abantu bange babuze kumanya. Kitegeeza bati omanye nga tewaddeyo kumanya ng'onyumirwa bunyumirwa bigwo, onyumirwa bunyumirwa kunaaza bigere, kunaaza nkwawo, nga byonyumirwa wano mu bulokole emisege gigenda kulya. Kuba tolina nabo ogenda kwetaasa. Kuba tomanyi, tolina kyomanyi mu Bayibuli. Ono reasoning otya? Onogamba nti kino kituufu oba kino kyamu. Obusobozi obuyawula entengotengo ku ntula onoobujjawa nga tebakusomesa nga nti eno yentula eno yentengotengo wadde babifaanagana naye byanjawulo. Onooyawula otya watermelon ku nsujju bw'obanga obiraba gusooka? Onooyawula otya? Abantu ba Katonda tebabuze lwa kirala. Kati akagamba ako kubula keegendereze. My people are destroyed for lack of knowledge. Ako tolowooza kubula kokka kokka. Kekwesemu ebigambo ebira bingi. As a matter of fact, version ndazo zigamba my people have perished. Bazikiridde. Version ndazigamba kubula. Naye waliwo n'ebirala byosobola okupanga awo. Kubula. Babuze lwa kubula kumanya. Babuze lwa kubula. Bazikiridde kubula. Babbiddwa lwa kubula. Babeebaseeko lwa kubula. Baba mazeko capital lwa kubula kumanya. Byonna bijja kutuukako onoba nga tomanyi.
kubanga emisege gyo gikulinze. Wabikudde Bayibuli yo mu kitabo kya wangi 5 mwenda mmeka 5 agambye bw'ati 5:9 Yokaana 5:9. Tusoma Yokaana 5 olunyiriri olw'omwenda. Amangu ago omuntu n'aba mulamu ne yeetikka ekitanda kye n'atambula. Ye mwana wange lwaki toddayo ku lw'omusanvu? Tutandikidde ku lw'omusanvu. Omulwadde n'amuddamu nti ssebo, sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi we geeserera, nze wenjigira omulala ng'ansoose okukkamu. Yesu n'amugamba nti golokoka, weetika ekitanda kyo otambule. Amangu ago omuntu n'aba mulamu ne yeetika ekitanda kye n'atambula. Naye olunaku olwo lwali lwa Ssabbiiti. Awo Abayudaaya ne bamugamba awonyezeddwa nti leero Ssabbiiti, muzizo gwe okwetikka ekitanda kyo. Naye n'abaddamu nti oli amponyezza yaŋŋambye nti weetikka ekitanda kyo otambule. Ne bamubuuza nti omuntu oyo y'ani eyakugambye nti weetikke otambule? Naye eyawonye nga tamanyi bw'ali, kubanga Yesu yali amaze okugenda, abantu abaali mu kifo kiri nga bangi. Ako kennyini ogenda kaddamu emirundi 2 oba 3. Yokaana 5:13. Naye eyawonye nga tamanyi bw'ali, kubanga Yesu yali amaze okugenda, abantu abaali mu kifo ekyo nga bangi. Abantu abaali mu kifo ekyo baali baki? Bangi. Nibosooka n'otuula. Twogera ku musajja, story mugimanyi bulungi, eri very popular Bible. Wagiwulira nga n'okulokoka tonnalokoka. Omusajja yamala ku kidiba emyaka yamala kameka 38 nga muzibe w'amaaso, ng'ali helpless, talina amuyamba. Story mugimanyi. Yesu yamusiŋŋaana awo nga buli muntu amuyitako, tebamusuula mu kidiba, abala bali selfies. Finally, long story short, Yesu najja n'amugamba weetika ekitanda kyo otambula okololya. Omusajja yali abiyita byakusaaga. Ekirungi kyalina nti yali mugonvu, ne yeetika ekitanda kye n'agezesa kye bamugambye, ne yeetika ekitanda kye n'atambula. Ebintu ne bikola. Kubira Yesu mu ngalo ebintu ebikoze. Ekyamagero ne kiba nga kibaddewo. Omusajja abadde omugongo bava omulema, ayabulako ayamba emyaka 38, akoze atya? Atambudde. Ani amutambuza? Siwulira ani amutambuza? Omusajja bwe yatambula yeerabira okuyimirira. Teyakomawo kubuuza nti ssebo gwamponyezza, bakuyitaani? Oyinza okumpa kanambako? Osula wa? Bwe mbanga mbadde ningazemu okwetaaga nkusanga wa? Amagulu gano singa gabadde gazzeemu ne galemala nga nakagenda, nkola ntya? Nkujja wa? Oddemu ogawonye. Byonna tebyamukwatako kubanga yafunye ekyamagero, yagenda bugenzi. Awonye naye amuwonyezza tamumanyi, tataddewo na effort yonna emumanya. Ekyamagero akifunye, omukozi w'ekyamagero tamumanyi. Omanyi abantu bameka be tulina olwaleero mu kkanisa wangi nga bye ebyamagero baabifuna naye nga yabibakolera tebamumanyi? Yomanyi bameka abanoonya ebyamagero naye nga omukozi w'ebyamagero tebalina budde bwe era nga tebamunoonya? Omwami ono is a good example. Bayibuli egambye bwe yatambula ng'avuddewo olunaku first of all lwali lwa Ssabbiiti, n'asiŋŋana eyo abasevensidde ne bamugwako ekiyiifuyiifu. Abasevensidde abali wano muŋŋambeko nti amiina. Okay, temuli bangi nnyo neera weemuli. Ne bamugwako ekiyiifuyiifu ne bamugamba ssebo olwaleero olunaku lwa Ssabbiiti.
Sabbiiti tebagikolerako mirimu, sabbiiti tebagyetikirako bitanda. Etteeka lisome liri mu kitabo kya Yeremiya, bagamba tewali muntu yenna kunakola sabbiiti aliyisa omugugu wakati mu kibuga. Okikoze otya? Yani akulagidde ani yalamanyi kusoma Bayibuli? Ne bamukyalenjinga, ne bakyalenjinga okukkiriza kwe. Bw'obanga omanyi kwetika bwetisi kitanda nga Bayibuli togimanyi, nga tosobola kulizoningira mu Bayibuli, mu maaso eyo gy'olaga ogenda kusangayo bikusoomooza, bikusuuza ekyokutte. Ate abo ababuuza bino ebibuuzo bano modoleero tobasuubira kusiŋŋana nga tonnalokoka. Bo baagala alokose, bo baagala yeetisse ekitanda Yesu gw'amaze okkyetissa gwe bavunaana. Bw'oba tonnalokoka tolibalabako nga bagamba nti kwata sabbiiti. Tebajja. Omala kulokoka noga nalokose ne bayabula. Walokose sabbiiti ya Mukama. No bagamba bulijjo mbadde mulinda ki? Nga temugingambanga. Kampulira ngamba nti amen. Ne bamutandika mu challenginga, ba challenginga oli ayamuwonyeza. Babuuza ebibuuzo, gwe ani yakulagidde okwetika ekitanda? Mwana nge nsomero 13. Soma tuwulire. Awe wali akanyamberega. Awo wagamba nti naye eyawonye nga tamanyi bwali. Ddayo ku 12 tuwulire. Ku 12 lugamba nti ne bamubuuza nti omuntu oyo yaani eyakugambye nti weetikka otambule? Omuntu oyo yaani? Omuntu akwetissa atya ekitanda n'akuwonya obulemwa bwa myaka 38 naye noba nga tomumanyi. Ne batuuka n'okubuuza ndi yani nga tosobola kumunnyonnyola, nga tosobola kudefendinga faith yo, nga you are so vulnerable to that extent that one can just come and confuse you like this. Na confusing n'ebyokutte n'obita nekyewakkiriza n'okisuula. Lwaki? Kubanga gwe ekyali important gy'oli kyekyamagero. Omukozi w'ekyamagero yo toyina relationship naye, tomumanyi, tomulina, n'amannya tagamanyi. Ayagambye okweteeka ekitanda yaani? Wulira okuswala okuli awo, wulira okuswala okuli awo. Yaani nga tomumanyi? Wabadde wa? Yakujjidde mu kirooto, tewamulaba ku kidiba. Bwe weeteeka ekitanda tewawulira nga amagulu gayingiddemu amaanyi. Bw'otambula tewatambula. Wali ofiirwa ki? Ogga nti owaayi omugezi addayo n'abuuza omusajja ono nti gwani taata bwe mba ngazzeemu okukwetaaga nkusanga wa? Kubanga olwayiro magulu ge gaagongobala, enkya gaaliba amatu, luli lwaliba olubuto. Bwe mba ngazzeemu okukwetaaga nkusanga wa? Thank you. Omwami nga tamanyi. Bulizo yakulina nti gwe yakuwonya omumanyi. Kama ibazi. Kikyolaba. Ensonga gyawadde mu lwaki tamumanyi mbukubanga abantu baali bangi mu kifo ekyo. Abantu babeera abangi akuyambye tomumanya. Ekimugano mumanya ki? Yasamalira ku kyamagero. Obulokole obusamalira ku kyamagero nga kyokka ky'obambaala nakyo bugenda kulema. Ogenda kufuna ebibusoomooza. Bw'obanga gwe ekyamagero kyokka kyotwalanga ekikulu. Ebyamagero nga bingi ku dduniya kuno. Ebyamagero n'ebifaanana ng'ebyamagero nga biyitirivu. Musa yatwala omusota n'agusuula mu lubiri ewa Falaawo ng'amanyi nti yekka yasobola okukola omusota. Ne gutandika okutambulira mu lubiri. Falaawo n'agamba nti osaaga Musa tojja tutiisatiisa, nange kampita abalogo. Falaawo n'ayita ki? Bwe mba nga mwazze munziremu. Falaawo n'ayita ki? Ne bakola batya? Nabo ne basuula obuggo bwabwe ne bufuuka obusota. Falaawo n'akyalenyiga Musa n'amugamba nti ssebo, obadde omanyi gwomanyi okukola emisota wekka, nange nyina Abachina. Falaawo yateekawo Abachina. Falaawo yateekawo Abachina ne batambuza obusota. Kati gwe enjiri yo bw'obanga ogyesigamya ku byamagero byokka era ng'oyagala kupuluvinga Katondawo ng'omupuluvingira ku byamagero byokka. Abanigeria bajja kuchallenginga, bajja kusoomooza. Bavudu
bajja kusomooza, abalogo bajja kusomooza, abachina bajja kusomooza. Gojja kuba akakola ekyamagero kimu ng'oli China nga yakakola 8. Crusade yo nabo banga obadde gyesigamiza ku kyamagero nga tobulira kigambo kya Katonda. Abantu bakumidde okwoyo circus. Omuchina ajja kudda wali ebbali atandika okujja empapula mu kamwa ng'azisowolayo bw'ati nga teziggwayo ati n'ababadde bakuŋŋaanye bonna bakuddukeko bagende balaba empapula. Onoba okyali kwoyo omulala dde wali agaayo amacupa akwatemu kwamba n'agiteeka mu kamwa cupa n'agigaaya. Kyogamba temubalabangako? Temubalabanga? Cupa agikwata bwana kwa omulala asika empapula mu kamwa nga teziggwayo, mulala n'agaaya amagirita. Ne gye mwasomera yonna mu ssomero mwabalaba abafuusa akuba ekikebe bw'ati mabega be pa ne wavaayo eggi. Kati obanga gwe Katonda obadde oyagala mu puluvingira ku ebyo nagandi kati nnyonnyola ekyo kale akubuza ekyo kiki kaakati nnyonnyola ekyo gwe obadde oyagala tugandika oyo ye Katonda wo gw'olukola akantu be kati ng'oyo Katonda nnyo kati nnyonnyola ekyo nga towunze ka Crusade ko oba ojja kukaggalawo. Mutegeera bye njogera abalokole? Ebyamagero birungi naye bitekwa kubeera supported n'ekigambo kya Katonda. Ebyamagero byonna ebitali supported na kigambo kya Katonda oyo circus era bufuusa. Miracles must be supported by the word of God. Lwaki? Ku nkomerero bwe mmala okufuna ekyamagero ekinyweza enkya kiba kigambo kya Katonda. Lwaki? Kubanga enkya nja kufunayo okusoomoozebwa okulala. Mbeerawo ntya, mpitawo ntyawo. Bw'omala okumanya ekyamagero tegeera n'omukozi w'ebyamagero naye obeere ne relationship naye. Kama yebazibwe. Era bonna basimbye obulokole bwabwe ku byamagero kibuyaga bwajja tebanywera bagwa bugwi kuba talina kyamanyi mu Bible. Sitaani bwajja omuconfusing amenya mujenje kalu ate alina kyamanyi. He cannot even reason. Tayinza na kureasoningira mu kigambo kya Katonda nti kino kituufu kino kikyamu eno ntengotenge neontula talina knowledge eyo. Kati wuno omwambi bamusomooza atunula bbulu naye teyawonye. Siwulire teyawonye teyatambudde. Baba namba 7 sire kati bamusomooza bamugamba tokkirizibwa kwetika kitanda ku lunaku lwa Ssabbiiti. Talina na kyabaddamu nakyo takimanyi. Talina na lunyiriri lumudifendi nga nalwo talulina. Bamubuuza n'omubuuza kale kati yakuwonyeza yaani ng'amulabako ng'amulaba nako. Omwami omulala ali mu ssuula y'emu eyo Yokaana 9 era naye yali yazaalibwa muzibe w'amaaso. Mumujjukidde? Yokaana 9 omulaba? Bano bakyasaaga. Yokaana 9 olwa 25 osoboleddwa bulusomere ku sipiidi. Onoosoma ku sipiidi? Olwa 25 Yokaana 9:25. Kale va ku lwa 24. Yokaana 9:24. Yanguya. Awo ne bayita omulundi ogwokubiri oli omuntu eyali omuzibe w'amaaso ne bamugamba nti gulumiza Katonda. Ffe tumanyi nga omuntu oyo alina ebibi. Ye n'addamu nti obanga alina ebibi simanyi. Ekigambo kimu kye mmanyi nti nali muzibe w'amaaso naye kaakano ndaba. Awo ne bamugamba nti yakukola atya, yakuzibula atya amaaso go? N'abaddamu nti maze okubabuulira naye temuwulidde. Ekibaagaza okuwulira omulundi ogwokubiri kiki? Era nammwe mwagala okufuuka abayigirizwa be? Ne bamuvuma ne bagamba nti gwe oli muyigirizwa we naye ffe tuli bayigirizwa ba Musa. Ffe tumanyi nga Katonda yayogera ne Musa naye omuntu oyo tetumumanyi gy'ava. Omuntu n'addamu n'abagamba nti kino kitalo mmwe obutamanya gy'ava omuntu eyasobola okunzibula amaaso. Tumanyi nga Katonda tawulira balina bibi. Buli muntu atya Katonda ng'akola ky'ayagala
oyo amuwulira. Okuva edda n'edda tewawulirwanga nga waliwo omuntu eyazibula amaaso g'omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Omuntu oyo singa teyavaawo Katonda teyandiyinziza kukola kigambo. Ne baddamu ne bamugamba nti gwe wazaalibwa mu babi beereere naye mu bibi byereere naye otuyigiriza ffe. Ne bamusindikira ebweru. Bamukola batya? Ne bamusindikira ebweru. Kyekyaddako Yesu n'awulira nga bamusindikidde ebweru. N'amulaba ng'agamba nti n'amulaba n'agamba nti gwe okkiriza omwana wa Katonda. Okkiriza omwana wa Katonda. Ye n'addamu n'agamba nti Mukama wange y'ani mukkirize? Laba nno oyo naye mulokole. Ani yamuwonyeza amaaso? Kati bagasimbaganye ne Yesu balina gye bagwanganyeeko. Bagwanganyeeko ng'ali mu bizibu biyitirivu nnyo. Afunya bamusomoza, basomoza faith ye, basomoza obulokole bwe, bamuvumye, bamugobedde n'ebweru wa yeekaalu wange toddamu n'olinnyaano mu yeekaalu totusiriwalirako. Bagobye. Kati ali eri bweru akaaba. Bangobye mu yeekaalu. Yesu n'amugamba nti sooka lisirike gye. Bakuyita nini ze gundi? Kyekikabya ne bangobye mu yeekaalu. Okkiriza omwana wa Katonda. Nagandi yaani. Mwana wa Katonda yaani. Tamumanyi naye ani yamuwonya? Yeye gwayogera naye yamuwonya, yatwalako kuwonyezebwa okumanya teyakutwala. Tomanyi bungi bw'abantu olwaleero abatwalako okuwonyezebwa kwokka. Ayabawonyeza ne batamumanya. Tebalina knowledge ye, tebalina relationship naye. Kyovola banga kibuyaga bwajja baabo n'ateeka wali kuba baawona bafuna byamagero. Ayabakolera ekyamagero tebamumanya. Ndi wano ng'olwaleero nazze kugamba tokoma ku kyamagero kyokka, twala omutawaana nakkoledde ekyamagero omutegeere. Otuuka otya okubuuza nga Yesu yennyini gw'obuuza mbu yaani mukkirize? Ayagala Yesu amulagirira omwana Katonda gy'asiŋŋaanibwa naye ate gwayogera naye tamumanyi naye ate yamuwonya. Mbulizo yakulina nti gwa yakuwonya omumanyi. Kumbuuze nga tosaaga mugende yakuwonya omumanyi. Omanye ekimulemesa okumanya yamuwonya? Wandyagadde okimanya? Ddayo wali we twasandikidde we wali ansa. We wali ansa awo. Lwadde wakumeka? Awo nyini woba osoma wansi awo wali ansa. We wali ansa ojja kulaba ekizibu ky'ono omwami. Awo ne bayita omulundi ogwokubiri. Oli omuntu eyali omuzibe w'amaaso. Ne bamugamba nti gulumiza Katonda. Ffe tumanyi ng'omuntu oyo alina ebibi. Ye n'addamu nti obanga alina ebibi simanyi. Ekigambo kimu kye mmanyi nti nali muzibe w'amaaso. Kaddemu ako. Obanga alina ebibi nze simanyi. Ekigambo kimu kye mmanyi nti nali muzibe w'amaaso naye kaakano ndaba. Oyo naye mulokole. Amanyi bimeka? Siwulira amanyi bimeka? Obulokole bwe abusimbye ku kimu. Abo abalokole tubayita bamanyi kimu. Okanda muganda nabbi wa buli managanze tebinkwatako. Oba twalidde amagye agaliko ebyoya amanya amagye agaliko ebikuta nze mmanyi kimu nti oli wa Mukama. Nze ekikulu nabadde nyina ekinsimbe wano nze nawulidde nga kyagenze. Mmanyi kimu. Bo tebaagala kumanya bibiri. Tebamanya bisatu. Bamanya bimeka? Buuza yakunete kati gwe omanyi bimeka? Tebaagala kuwulirayo birala. Ebyetoolodde awo we basabira, ebyetoolodde we babeera tayagala kumanya. Yamanya ki? Era akirumiza nga nze mmanyi kimu. Musajja wa Katonda nze mmanyi kimu. Ebyo bagamba mbu ye bakakuba wala n'abazaalamu abaana tebinkwatako nze mmanyi kimu. Ebyo bagamba nti ali ebisiyaga tebinkwatako nze mmanyi kimu. Wonoomanyira ekyokubiri nga buyise. Nga gogo be baseeko. Oyo naye mulokole amanyi bimeka? Kimu. Tayagala kumanya kyakubiri kimu. Obulokole bwammanyi kimu. Ekiseera kyabwo kiweddewo.
wali awulira ngambeko nti amiina. Obulokole bwammanyi kimu ekiseera kyabwo kiweddewo. Omanyi lwaki? Kubanga ebyefaananyirizanga Yesu kati bingi nnyo. Ebyefaananyirizanga Bayibuli bingi. Abafaanananga ababulizi naffe tuli bangi. Abakutte bu microphone buno tuli bayitirivu obungi. Aboogera ku radio tuli bangi. Aboogera ku TV tuli bangi. Aboogera nga boogera mu linnya lya Mukama tuli bangi. Kati gwe Kabwera bw'onobanga gw'omanyi kimu ng'obulokole buyimiriza ku kimu ogenda kufuuka munyago gwabwe. Bajja kulya. Bw'onootegera ekyokubiri ng'oli mu kamwa kaabwe nga bakugaaya. Ze mmanyi kimu akwata Bayibuli. Ate oba yajja akwata Bayibuli. Ani yagamba buli akwata Bayibuli mulokole? Ani yagamba? Yani yagamba ndi buli wolaba omusaalaba nga bagutadde ku kizimbe nti ebeera church. Ani yagamba buli wolaba omusaalaba. Nze ekikulu nalabye nga ayambadde omusaalaba ogwani. Musaalaba gwani, misaalaba mingi. Why? Waliwo battira Yesu. Bakomererawo abantu abalala babiri. Yesu yali wakati. Ku kkono waliyo omubbi naye yali ku musaalaba. Ne ku side ndala waliyo omubbi nga naye ali kuki? Nga naye Yesu ali wakati. Kati gwe buli lwolaba omusaalaba buli lwolaba ayambadde omusaalaba alabika musajja wa Katonda. Alabika wa Yesu. Busiru bwe bukutawaanya. Wali abambala emisaalaba nga ayambadde gw'oli omubbi yali ku kkono. Kadare gwe ku musaalaba gwowolereza. Ali omusajja alabika ddala wa Katonda. Nankola ekintu ekyo. Nankola ekintu ekyo ate nga yina n'omusaalaba nga guleebeeta bwe guti. Era buli lwe yakinkolanga nga n'okuleebeeta guleebeeta. Naye n'atatya na Mukama bannange nga n'omusaalaba gwa Mukama gwali mu bulago. Omanyidde ku kyoba gwali gwa mubbi. Gwe ne Mukama gw'omuvunaana ye tamulabanga nako. Omuvunaana Mukama naye kati Mukama agenda mugamba ati yagambako nti baalabaganako. Oba baakolaganako ne Mukama. Mukama we mulala ate gwe omulumiriza Mukama. Kati Mukama wabajja mugamba ati abanna ne batatya Mukama. Omuntu ayinza okutya gw'atamanyi. Why? Goyinza okubeera e Uganda n'otya president wa Nigeria. Akwatako ki? Yakufuga. Uli ali mbwakabaka bulala. Byakola binakola bya bwakabaka bulala. Mukama we bwaweereza mulala. Ate gwoga naye kati abana mutufu kati bana kati okutya Mukama kubaawa. Kati okutya Mukama kubaawa. Mukama waawa. Ajaga nze simulabanga nako Mukama ogwoyogera. Tetukolagananga nako n'omumanya simumanyi. N'omusaalaba gw'owuliriza kati omusaalaba gwa Mukama tagutya. Tali kugugwe. Tayambadde gugwe. Ali kugw'oli omubbi ali kugwa kkono. Ye bosi we. Era ensonga lwaki abba lwakuba ayambadde musaalaba gwani gwa mubbi alina gwa bosi we gwayambadde ko ye tinkulabyemu omusota mu lubuto sokoleteyo 5 n'olyoka papa n'ennyumba n'ogenda n'ogitunda ndi bakulabyemu omusota obadde ogenda kufa wiiki eno badde ofa wena n'okiroosi badde nfunaga naye tokyafudde leeta enkaaga. Ale babeera mu kanisa entuufu tebaziwaayo. Eno bagenda okujja nga baawedde mudda. Kyobola ate yennya ne bw'oyogera nakibaga kyewali siina sente bali abantu bazinzi bakoda za gwaawo. Ale baba tebanazimalawo wantakomawo tajja bamala zimalawo ogenda okuba ng'akomawo ng'atuula. Abaganda baga nti obusolo bweyuna gye babutta. Busolo gye babutta gye bweyuna gye bamubba gy'agendera ddala. Gye bamwebakako gy'addukira. Obulokole bwammanyi kimu ekiseera kya bw'oba onoosigala ng'oli mulokole buweddewo. Otherwise bw'onoosigala ng'omanyi kimu emisege gyasamye ate giri aggressive n'okusinga abasumba abatuufu. Emisege so aggressive. By the way, level abantu abamu ku booperatingira mwe mulowoleza si booperatingira. Abamu bayita nabannabbi ba bulimba ng'olowooza nti ayinamu yadde n'ekadayimoni n'akamubwe kati ak'obulimba. Abamu n'ekadayimoni n'akatakalina
mubbi pure mafia mubbi mufere yali alina kujja eno kubbira eno ku street naye n'agamba naye wano omugezi kanzimbe kyakyo bafala bakyali bangi mu Kampala ye kinzimbisa essabo kyekiki abamu balina kuba namasabo fe wetajira wano mu Kampala nga waliwo abasawo abaganda abeeranga ne ku rediyo wabawuliranga kabwa kaganda kabwa kazungu nkokote gwa mbulolo mutuula kungo maaji moto agamanya gabanga gamaanyi broadcasting council bwe yabawera okweranga ku marediyo ne bagandi musaaga katokole kyaki bamasheeka of recent abasawo abaganda babadde babeera ku marediyo abasawo abaganda ku marediyo gonna ekiro kubadde ngako abasawo abaganda ekiro government bwe yavaayo nega nti tetuddamu ne tuwulira abasawo abaganda nga bali ku rediyo bonna wiiki eyaddako ne bafuuka basheeka era bonna kati bamasheeka tolina gyogenda kulaba musawo muganda ku rediyo ng'alanga naye ate basigalako bakyusa mannya ne strategy ne bagikyusa bamasheeka tebakyazimba masabo bapangisa nyumba mwakolera sheeka mwakolombera dduwa kubanga akimanya edduwa yo ministry UCC tegenda gigoba ku mpewo ono sheeka ajja kulombera edduwa balina n'obuwala bwabwe bwe batendeka obuyaaye bubeera ku marediyo ago mwaba biwulira mutera obiwulira bubeera okuba kamanstalinga ne kajja ne kaleeta ekibaluwa ekyobusiru ne kakisoma bannange ono yali alwala ekisuusuuti wansi naye agamba nti yamuwonya yeegondi era yalinga bannange era ekisuusuuti kyali kinene nnyo bannange naye yamuwonya bameka babiwulirako ebyo ate be babikola ngogandi wabula bantomeza era agamba nti enamba ye ey'essimu ono yamuwonya agamba nti enamba ye ey'essimu yeeno 0777635 era bannange njagala okugibaddiramu njagala ogiddamu 07665 wayinza okuba nga aliwo atagiwulidde bannange njagala okugiddamu n'ogamba abaali obujulizi bwa ngeri kyobwo Kampala yagandi fire bwe ojja kusamalira e Kampala bajja kulaga ogira okyasamala ng'olemberamu obusamize kubanga omanyi abaganda bagamba nti emmese kyesinga okwagala kye bagiteera ku kamasu wangi emmese kyekolerya abagitega kye bagiteera ku kamasu tosobola kuva eri nakikuta kya kikajjo n'ogiteeka ku kamasu emmese tojja gikwasa tosobola kuleeta simu nogandika ngiteereko essimu emmese tezirya simu wangi atege emmese yenna alina kusooka kutegeera esinga kwagala ki binyeebwa muteekeko binyeebwa mu butwa mu binyeebwa mwe muteeka obutwa esinga kwagala binyeebwa ku kamasu muteekeko akanyama emmese zaagala nnyo obunyama mbulizo yakune nti gwosinga kwagala ki mumbulizo oyo nkama yebazibe wegendereze kyosinga okwagala bweba byamagero nga byoyagala mu kanisa byokka era ne sitaani bw'anaaba kukwata agenda kukwatira ku byamagero bwe pa agenda nkulina kaakati owedde nze ngamba yagala nnyo Mukama okusinga bw'oyagala ebyamagero kama yebazi bw'onootegeera Mukama ojja kufuna n'amagezi agasunsula ebyamagero bino ojja kufuna sikaani ey'omwoyo bayibuli egamba mugezesenga buli mwoyo mukeberenga emyoyo mulabe oba gyava eri Katonda mukemenga emyoyo baamu n'amagezi agakebera saakaasi omulabe nga ye saakaasi waliwo olwomanya nti kati wabula noye tuli mu saakaasi
ono abitegedde kama akuwa omukisa ate abamu ne mmala wano mbawa obuzindalo musobola otubulira ebyababaako lwakuba obudde bwe sirina ojja kuba n'obwongo obutegero gene katonaani saakasa obwongo bwo bujja kukola abamu ku mubwongo bwammwe tebukola bulungi tosobola kusunsula nsonga n'ogattako n'oyawulako nogandi kaŋŋende mpola kanneetegereze wangi kankola ndya buli kyebakulagula n'omera olutiko buli kyebakulagula n'omera olutiko oyambadde empale emmyufu nogamba nanga ndabye gobadde tomanyi nti mmyufu empale eyo oba wagigula totegedde ndi mmyufu kwegamba katonda oliyogera empale ngolwafuuse katonda nnyo 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 abamu mwalokoka naye nga mwasooka mu ssabo kati endowooza z'essabo mentality ey'essabo yakulemeramu mu kyaki wajja naye wasigala olowooza nga wa ssabo jo nabagambye okuva mu kyalo kitwala olunaku lumu naye ekyalo okukugwamu giba myaka n'essabo bweriro bwe lyakula okufuluma essabo okulokoka kitwala olunaku naye essabo kuggwa mu mutwe ne bagamba kati ssabo lyamuggwamu maama bwe batamulagude tatuulawo bwe batamunyweseza mazzi tatuulawo bwe batamuyonse mabeere tabeerawo wawulya nga basomesa ekigambo kyangana nga kibasomesa kyokka ebyo bitubba waffe twagala kutusuula gwa situka nga bwogwanga buddawo kati bwogwa n'obaaki gattagatta emirundi gye waakagwa waakagwemeka wafunawo ki okujjako okwekunkumula enfuufu bwoti lwona okubawo omutwe ne gwateka lwona otegeera nze tebampitanga kubasuula okwo kuyitibwa sikulina okwokubasuula bampita kubayimiriza mu linnya erya Yesu gamba nti amiina era totawana kunvunaana kugwa bampita kuyimiriza bantu kati gwanvunaana naye tatusuula mukko tatusuula gwe kati dawali emabega twalekawo ewagazi ogwe bigwo bwe nga bina nga bw'oyimirira bw'okomawo otule nkusomesa ebayibuli kubanga nze mmanyi ekigenda okuyamba okusigala ng'oli mulokole bayibuli kigambo kya Katonda nsomera olunyiro olusembayo nve wano Makka essula 2 olunyiro olusooka Makko 2 and again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Verse 2, immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. That's what I love. Agambiyata mu Uganda. Awo ennaku bwe zaayitawo n'ayingira nate mu Kaperunawumu ne kiwulirwa ng'ali mu nju ne bakuŋŋaana bangi n'okugyawo ne batajjaawo nate newankubadde mu mulyango n'ababuulira ekigambo. Yababuulira ki? Kigambo. Siwulira obudde yabumala akola atya? Abuulira kigambo. Naye ng'ate yali mmerako waaka Yesu yazukizanga abafu yakolanga emigaati yakolanga ne emphasis kyeyalaba ekisobola okunyweza abantu kyeyatandikirangako kyeyawanga obudde kyeyasookerangako kyabanga kigambo. Lwaki? Ekigambo kyekiyamba omuntu okusigala nga mulokole kyekimuyimiriza awulidde ekigambo ne bw'ava wano olwaleero n'agenda Australia nga gy'agenda okubeera asigala ayimiridde kuba yawulira ekigambo era bw'afuna ebimusoomooza agamba ekigambo kyagamba nawulira ekigambo bansomesa ekigambo baŋŋamba ono mulokole wa byamagero ono buli gy'agenda alina okugwa kubanga omusingi yagusimba ku wakyama. Obulokole bwo buteeke ku musingi nga gwa kigambo ng'oyanukuza kigambo. Ulya. Wait a minute. Yesu Setaani bwe yamusiŋŋana nga mukyalenjinga wangi yamwanukuza ki? Wangi kigambo kyawandiika dira ejjinja lino lifuula emmere erye yamukola ebyamagero
Yesu sitaani yamukolera byamagero. Yamuchallenginga naki? Buuka ova eri ogwe wansi yamwanukuzaaki? Fukamira onsinze yamwanukuzaaki? Kyawandiikibwa. Beera n'ekyandikibwa Mukama mu linnya erya Yesu. Teeka omukono gwo. Gamba nti ayi Mukama, nyamba njagala ekigambo, nyamba njiga ekigambo, nyamba mpulire ekigambo, nyamba nfune ennyonta y'ekigambo. Bayibuli eno neme kwetikka neetikke, naye nfuna obudde obugisoma, n'ebitabo ebirala ebyandikwa abasajja ba Katonda, n'enjiri nzije nga wano njiwulire, ne ku leediyo njiwulire, ne ku TV njiwulire. Obulamu bwange mbuliise ekigambo, mpakire ekigambo mu linnya erya Yesu. Amiina. Gambako nti amiina. Mweno kambabulira abamu abagala okuggwamu emizimu nga gyakulemeramu, pakira ekigambo ogenda kulaba ekinaabaawo. Bayibuli ebiza nti ekigambo kyange si muliro. Ekigambo kyakulaba bwe kipakira mu bulamu bwe ne weewanga lo dayimoni ezaakulemeramu zigenda zifuluma mpola mpola paka leziggwamu. Kyekibaawo ekigambo gy'okumukiteeka muli n'okiteeka muli n'okiteeka muli, bino ebikubadde mu bibimba ne biyiika ebweru.